Kyokubiri, abantu bangi mwe batandikiddeyo okuzuula eddagala ery'enjawulo okusobola okwejjanjaba n'okuwona nawookera wa COVID-19 eyabalukawo emyaka kati gikunukkiriza mu ebiri emabega. Bano erimu batuuka n'okulyetabulira ate eddala balijja mu malwaliro kyokka ne balikozesa mu bungi obuteetaagisa ekibaviirako ebizibu eby'enjawulo. Tulabye covid bweze ereese abantu okwerakirira nnyo ne basalawo okukolesa buli kintu ekyebalowooza nti no kiwonya. Tulaba abantu abangi balimbibwa nti no bw'okwata enjaga yaffe n'ogiteeka mu mazzi n'oganywa obulwadde bwa covid buwona oba bugenda oba tubukukwata. Tulaba abantu balala bakolesa ebiragalalagala ebirala. Tulaba abantu bagenda mu maduuka ne bajjayo eddagala eriwonya senyiga n'eriwonya okukolola ne babikolesa bubi. Olwaleero poliisi erwanyisa okukozesa ebiragalalagala evuddeyo netegeeza nga okubikozesa bwe kweyongedde naddala mu Kampala okutuuka ku bitundu 14 ku buli 100. Nti abantu bangi kati bali mu nnyumba zabo banywa cocaine oba heroin, bakolesa ebiragalalagala ebirala, bafuna overdose kuva mu mugalo gwasooka. Ntino okukolesa ebiragalalagala mu Kampala byeyongeddeko ku butundu 14 kyempise 14%. Ebyokunywa ebyo oluusi bateekamu akantu ntino bw'onywa ekyokunywa kikuwa amaanyi g'ekisajja oba g'ekikazi. Twebuuza mu ggwanga lyaffe walimu ekizibu ky'amaanyi g'ekisajja oba g'ekikazi. Tinka za Rugaba akola nga akulira poliisi erwanyisa okukozesa ebiragalalagala mu ggwanga atubuulidde nti bakizudde nti n'obubenje obumu naddala obwa boodabooda buva ku kukozesa biragalalagala bino. Twakola okunoonyereza kwaffe ne tuzuula nti aba boodabooda accidents ze bafuna 68 ku 100 ziva mu kukolesa ebiragalalagala. Ebiragalalagala ebyo ebiyamba aba boodabooda okuvuga ekiseera ekiwanvu. Okukabasanya abaana obutabanguko mu maka nakyo poliisi ekitadde ku biragalalagala bino ebikozesebwa abantu kati abatakyalina byakkola nga basiiba mu maka gaabwe. Bireese ebizibu bingi kwegamba kukwata obwana, abasajja kukuba abakazi, emisango emirala emiwanvu nnyo okukolebwa. Babikola ebyo oluusi babeera nga bamaze kukolesa ebiragalalagala ne bacyankalanya emitwe yaabwe. Embeera eno evudde ku nsonga eziwerako omuli okweraliikirira, ebbula ly'emirimu, okutubira mu birowoozo oba kyewandiise stress n'ensonga endala ezivirako abantu okubikozesa. Mu ngeri y'emu, poliisi ezudde nti waliwo abantu abatandise okucupula eddagala eppya eryakolebwa erya Covidex era nga mu kino Tinka za Rugaba abuulidde bannamawulire nti baakuyita eyalikoze ababuulire oboolyawo ebigendamu basobole okufuuza abafeera abatandise okulicupula. Tuwaliwo abantu abayiyiza Covidex ekicupuli kaakati nakyo kiri mu katale. Twagala kutuukirira oyo omuntu akola Covidex annyonnyole eggwanga biki ebiri ku kacupa ka Covidex by'omuntu byayinza kulabirako n'agamba nti eno Covidex ntuufu eno nkyamu. Mu buufu bwe bumu poliisi erabudde basajja baayo abeegumbulidde okuteekesa ebiragiro by'ekimpatiire eby'okusengula abantu ku ttaka mu kiseera kino eky'omuggalo mu nkola nga wanaakulira ebyokulondoola ettaka mu poliisi Charles Mutungi ategeezezza nti teri muntu alina kugobaganyizibwa ku ttaka mu ngeri yonna ne bw'abanga mutuufu. So baba poliisi baffe bakirina kuva ku kafeero up to the lowest person. We only need to remind them. Anaaba akimenye yamanyi gy'alaga ajja gasimbagana naye isuwinga. Actions and land grabbing. N'agamba all commander KMP, all RPCs, DPCs and all units. Kope nagiwaako director, DIG. Kyeyaemphasizing yagamba all evictions are not permitted mu lockdown. Era atandika era neno we are emphasizing the same. Kino wekijjidde ng'abantu bangi mu kiseera kino bakozesa poliisi okugobaganya abantu ku ttaka nga beerimbise mu kuba n'ebiragiro bya kkooti bo bye baba bayita ebituufu. Mark Jackson Kasule, BBC Telefayina, ageesigika.